Wewe mukadde wange atwegese ebirozo owaliwo obutyo ngenzingo 28 zeganye ezzooba erya Museenene eddaaza 2018 byali biwoobe na miranga mu famire y'omugenzi amanyikiddwa nga Mulekwa Nampeera. Ono yali muyimbi nakinku okuyimba ennyimba ez'abaana abatontomi mu lunyanyimbe z'emwaka zaako hip hop. Mwana mulenzi ono yaleka akubye ennyimba nnyingi ezimu ku zo ze nnyinza okusumirako bwe muli oluyimba nga Mpabula. Enyimba zali nyingi mbalimbe abaana bano byawongo bukokolo enyimba nyingi ze yaleka ayimbye naye ennaku z'omwezi nga 28 abe family bagenda kiteganya ennaku z'omwezi 29 nga bagamba omukulu akiridde wa Walumbe Etanda ku myaka 35 egy'obuto yali asumbulibwa ekirwadde ekya kansa era kiteeberezebwa nti yafiirwa mu ddwaliro ery'Ekiruddu. Onako olwaleero nga Export TV tutagguludde ku bigere byaffe ne tujjako ku kyalo we bamuziika. Ekyalo kino bakiyita Nsanvu kisangibwa mu Lukwe gw'e Malongwe mu Buyukwe South Constituency mu district y'e Buyukwe mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Tunyumyemuuko n'abomu ku b'eŋŋanda abaasigalawo bepo n'abatuuze batutegeeza embeera eri etya kuba nawuwayoko lumu lw'ekigere ng'entaana embeera mu eri ekuyungula amaziga. Munywanyi kale nga bwe na subscribinga enda kusaba subscribinga story nga zino nyingi ogenda kubanga ozifuna. Naye bwe wali omanyi Mulekwa ngenda kusaba story eno gisharinge teekako ka like bingi byogenda okumanya. Katugende ku ntaana bwe bamuziika twogeremuuko n'abamu ku bafamire abaasigala ku nsi. Naye munafunako omukisa n'enjogerako ne jjajjaawe n'antegeeza nti ebyaddala erinnya lya Mulekwa okulyetuuma teyalimba. Oba oli awo alabika teyalaba ku kitaawe n'akula ne ssengaawe era abamu beebuuza omuntu omulenzi okera otya ku makya ne weetuuma erinnya lya Nampeera ng'ate oli mulenzi so byonna ogenda kubimanya. Abeeno ekiro taata oli bulungi webale kumakyala bagamba ki kanguteeka nakazindaalo emboozi tusobole ogiwulira obulungi akuteeke wano wennyini bagamba ki balungi mugamba muti webale kumakyala kyalo tukikuuma ekyalo mpozi bakiyita bate bakiyita Nsanvu tugende tunyumizeeko omukulu bamuteeka eri tugende n'obutebe tugende n'obutebe bwaffe tugenda yitirawo tuyite wano nga bitalo mitawaana omukulu yali akuba endongo ng'e Kampala eyo bamuwulira ne kati bano abaana ab'omulembe bano aba TikTok bano ba Abe yamumanyi Abe atwala obudde n'anoonyereza namutegeera baddaani bali abalala sisuubira nti oba bo ndoza obutebe batubuteeke wano eno mu maaso tusobole okulaba nga tunyunyanyunyamu mpola mpola. Mukama Katonda atuyambe waleme kukka Abe oli steady ffe emboozi yaffe egende mu maaso mugyebale akulaba ku Expo genda kusaba osooka omubuulira amannya go. Amannya gange nze Mulumbi Ddaani erikola essente lya Kapalaga. Oli mukubi wa ndongo nawe oli muyimbi nze kale okuyimba nabwegiragirako ne tugaana nenzira mu nnimiro wayimbako ne bitatambula nali mbisuubira n'oggwamu amaanyi nga wawanika mangu endongo ng'eba yakulemeza endongo ebintu bitaaga sente ate nga akasente tekalabika nenzira mu nnimiro kati olima ono Ddaani gwegambye gwe Ddaani ono Dennis byemanya g'amatuufu kati tubuulira amanya g'amatuufu tukitegere ne mumuyita ebirala byonna. Ye Dennis kalimu katono oba kale Kalimu ngeri ennyangu Kalimu ligwayo kalimu katono badde simanyi genesiise kwali gano amanya ga Mulekwa Nampeera lijja lityakozimulenzi Nampeera lijja alina jjajjaawe era waali awo Nsanvu manga awo bayita Nampeera ate yasikira jjajjaawe omukulu ddala wano we bamuteeka kubanga ye yakulwa na jjajjaawe oli omukadde jjajjaawe gwe yakula naye kubanga ye akuze bazadde be bombi baafa era erinnya lye lyava kumuyita Mulekwa ulitungo kweyita Mulekwa bazadde be bombi erinnya lye talinga baneeno nti mbadde awo ne ŋŋamba nywa nnyo soda kantume soda ye alina olugero lwe teyakula na bazadde yakula na jjajjaawe ali Nampeera oli
Ate nasikira jajjaawe ono. Kati wamusikira. Kati kwetekako lira Nampeera wamulekwa. Je yakula naye yamukuza. Yamukuza. So nakulanga ye maama we. Akulanga ye maama we. Kati n'agagatta. Okuba mulekwa. Ne Nampeera. Kati gwe mukwata kyeki oli akulaba. Gwe ne mulekwa kyeki bagatta. Ne mulekwa ekitugatta era Ndongo. Twakubanga nnyo Ndongo tugendeyo mu Mexico ebuyukwe. Era Ndongo ebeera nnyo mu Mexico. Mufaanana mungu. Hata tumanye omuntu w'okula ebiseera ebimu tera okuyinza okufaanana kyaliyo. Mwali bakyali. Twali bakyali. Mulekwa yali mwana wa kikula kinga akula. Mulekwa ngera nga omanyi abavubuka nga bakula. Mulekwa era emboozi kale okusinga nnyo yanyumirwa nnyo Ndongo nga ye. Era ye emboozi za kunyumiza Ndongo. Mwabali mu kyalo eno. Wali mu kyalo eno naye nga ffeno tebatufuganga nnyo ng'ate abaana abali babafuganga. Tumanyi okutambula okuva kuno paka Buyukwe. Okuva kuno paka eri mu tawuni ebuyukwe. Ku bigere. Ate ne tudda ng'obudde bunakya ate tetukiyinza kumutyalako mu kkubo. Nga mugenze kuwulira Ndongo. Kuwulira Ndongo na kugikuba na kutandika kumayiminga. Muyimba style. Oli yali wa hip hop nga fuzinga mune kadongo. Naye yali nyimba mu bwentyo. Hip hop. Abutira kyabulaza amanya bampamuka. Katera. Akola era kamba ngende kirabo kumayiminga ngebuyukwe eyo. Kayinga kuba engalo. Kuba engalo mbubuka kuwulira ekyafaayo. Kuba engalo. Kuba engalo mbubuka kuwulira ekyafaayo. Ngani atawalira. Ezo nyini yali yewandi. Ngolo mulekwa yayimba kayimba. Mulekwa hapo yali amayiminga nnyo. Ngeraga mu kumayiminga mu Mexico twali amulya. Kaliga mpaka n'oziva ziva mu town. Nga Mulekwa amanyi. Avatya mu kyalo eno akuleke. Andike. Agende bwa. Oba iska. Agenda bwayise. Kali Mulekwa yagenda. Ngagenda nga nadda. Agamba Dani tugenda kukikuba je mujja bonna sawa yonna. Kujja kikola ki? Kujja kukikuba twesige bwesizi. Kuba kati njagala kutwanika kulinnya Nnyonyi. Mwangu ago. Ama nyimba yali azikubyera. Ngalinga myaka emeka afune ebiroto by'okulinya Nnyonyi. Yalinga mu myaka, yalinga mu 3 mu 5. Agamba kulinya Nnyonyi nalera ku kipande nagamba coming soon kyusu. Namba lugerere mukubaleka mu kyalo asimbule yagende kubanga kimanyi nti yavayo nga recording ya yanavaga ta recording we yagenda yatukira bwayise waliwo kilabu bayita governor omwe yasingira omwo kubeera omwo nga mwakuba omwo wabeera bwatyo wagenda ku bwatyo ani amukwatako mujja ensanvu mutwale eyo omukwatako mujja ensanvu mutwale eyo waliwo sengaawe yamutwala eyo ng'okusoma kuganye gaali amagezi g'omu kibiina gaalimu amagezi g'omu kibiina gaalimu naye nga ye okusoma ekyo yakujjumbira nnyo kiri awo kubanga yasoma paka mu kya 6 ayagala Ndongo naye ng'okuwandika kumanyi ndirawa mutandika okuwandika obuwandiisi era ng'ennyimba ze azeewandikira zonna ayingira site akayimba ke ekike yasooka ofulumya n'okawulira naawe kayimba ke yasooka ofulumya sikerabidde kerabidde ate munguddeko bugusabadde muŋŋambye nandibadde nsengejje bulungi naye obumu ku buyimba bwe waliwo kana Kanampeera ndabye okamanyi waliwo ke yayimba kali tayita ezimu nzerabira waliwo mpabula waliwo ngenda balimba temuyomba eno sitole za kulimba embalimba temulimbe bano nje enyimba kyendala Omulekwa yalina ennyimba nno nyingi yalina ennyimba nyingi ennyimba ze mwazuulirako ku laadiyo nga zaliko ku laadiyo era ne kusimba Mulekwa Nampeera wa Mulekwa ndabye balukubanga nnyo kusimba sajja n'agamba omuvubuka ono ayimba kati bazikubanye ku CBS okugamba onyumiza olunaku bwe wasooka owulira kyaliwo ng'oluyimba luzanya ku leedi kiki ekyali n'essimu olwawulira nga luyimbye essimu ne muwulugumizaawo amugawana kuwulidde ku leediyo mpulidde kuweze kuwulidde ku leediyo sigenda kuvayo kozi kyawedde dda kirabika otuusa awo
olwokuyimba naye tekugenda kusala n'owulira oluyimba ku radio n'omuyisaamu akasimu nagamba kituufu kale ngenda okuddamu ne bamukyaza ku CBS programu programu yali yakiro okuva ku ssaawa 6 awo oyo gundi yali yakiro n'omusajja dictator Maka yali akuba kiro abava kalibana baliko bapya ne kwaliko oye yasookawo feyafejje eyamwe yabazeyinga eyo wakati ffe twatandikira ku abaliko understand kyaliko waliwo eyasookawo bamukyaza abakubirako kasimu nti kati ngenda nakubira nagagenda ku CBS Gitege sema akakola naye okumuwulira mu record kujiddeko n'ensawo sikujiddeko ng'ofiira kujiddeko ensawo tokumanyizawo okuba kyalyawo ku kaalo mbayisizaamu egenda mutege rediyo sijja bakunganya obudde bwa kiro buli omu jjayo luwereetu nemutego etutega nowulira mulekwaga ku rediyo atandise okwogera tajja mugambye awo soko oyimbemu awo tuwulira mulekwa nasumulula tajja namwana mwana popo mulungi ono ani azikuwandiika we yenza azeewandiikira muli ku kimuyo omwana waffe oyo ng'olwo jjajja Nampeera ye abimanyiiko ebyo ng'era abimanyi nga naye avimba era kati era omuyita Nampeera owamulekwa erinnya lye kati naye kati yeeteekako lino kati obudde obali ku laadiyo abatumirako abatutumira mmwe kofa katuusaawo kozi kamuyinza ave mu studio mukono mwakasimu obusimu bulina buno bwa bupeesa mwaka kyogo tutwala nnyo wala omwaka yali ono 226 yali 214 awo 214 ffe twali tukyali baana bato 214 tewakana abi 214 ali ku leediyo atandise okikuba olwo bwajja yajjiranga najjako eno n'abakyalira nnyo adyanya okujja ng'era oluva wano akabala kaffe akalinga wanakane abyeyo mwajija tugende tuwewemu kulina mu kasente mbeera ki ebaawo ng'atuuse kuba atekobusi ozimba n'omuyimbi gwawudde ne ku leediyo lwakituzimba nemulyoka mukwana baba batamanyi mulekwa naye nga n'ab'okukyalo bamumanyi nti serebu kuba ennyimba sitayiro ya music yali ayimba newaffe bawuliramu ennyimba ze kali gagafe abavubuka ng'ennyimba tuzikola ki kuba sitayiro hip hop 2014 nagale newaffe buyukwe 2014 yali akuba sebo temwali apana kadogo kamule twamulimu oyo nnyo fula bali babidongo ate mumulizo kwa mali babidongo naye nga ababeetolodde era mwalimu twalimu abavubuka ng'era oteekeddwa okumumanya so nga bagamba bavimba ne sereba ekyo kyokka kibamala okulya emmere ey'obwereere ogenda ne wanakana muleende ne ku muyimbi bazokola balemu olucupacupa awo lumulumu kati nga bisuubizo kimu ebyabawanga bakyaliibwe omwakuba coming soon bannange tugenda kuvaayo ngenda kuvaayo nolaba gwe tozeemu kuyimba manya sobola kulya sente nga we muli kyokka kufa ku be mbadde nabo ku kyalo yali afunyemuko kasente afunyemuko akasente akatidditiddi nga yazimbamuko yalina ku mukyala abaana yalina baana yafa talina baana ate abakyala yali abalina si mukyala bakyala mubawuliza twakuma mu kukuddamu kubawuliza nga amalaalo gano bagazimba kati tudde emabega amawulire g'okufa kwa muleka gwe gakusangawo okufa gamuka gansanga mwajija kale yasooka n'alwala sinkana omwaka mulamba nga ki ekimusumbu nga bagamba kansa ogenda okuba kansa naganja kubayo niyinza okutereera natwala omwaka mulamba nga mulwadde lwaki ogamba bagamba mwe mwali temukkiriza nti kansa yali yaffe tetukkiriza nti nga mulowooza ki ekimululu tulugamba bakiki ekiyinza obuluma baye bagamba mubayibwe mu eddogo lingi ate n'abo mu byalo mukkirizira nnyo mu bulogo si bulogo ne mutalo gye basinga okukaaba omuntu afa siriimu nti bamuloze
abombyalo eno mulina mentality abo mutawuni bagamba mu kuyimbo mulimu okuloga kuyitirivu so mmwe temukkiriza nti mwali mulowooza nti si kansa ayinza okubawo yalinawo ko omuyimbi gwatalima naye kambugu gwe yali abagambye balingamu omwo ababihopamu bona balinga nga tebamwagala nga bamwe tebamwagala kubanga era yagambako ne ku jeniyo luzamba mwekubyeko ebbanga tubadde naye sitegeera pulogulaamu ze wazitambuza ngamba saawa yonna sitegeera nati General akola statement n'agamba nti yejjusa obutateeka mulekwa Nampeera mu Baboon Forest. Statement yagikola recently nga yafadda kati ate ngamba nti yamwekubako n'atamufuna. Yamwekubangako bambi era nga yakugamba yamwekubangako n'atamufuna. N'atamufunanga. So abeera mu ddwaliro yali mu ddwaliro ki we yalwalira awo nga mumuwuliza. Ddwaliro yali Mulago. Yali Mulago. Ne bamulongoosa bamulongooseza bamugaba mu miro biki n'okufa kwonna yafa kale yina bamusazeesaze afa bamusazeesaze oba mwagije essimu neekuba eba ni mwaje essimu neekuba aga mulekwa afudde nga akoze eki banyi ne gatugwamu tusiriikirira tetubeera awo twali tukyali awo ssaawa nga 3 nga bamutuusiza baali bamanyi eno bakwaliko yamuliko nga kwalika bali bamujjanjaba nga bave bave ngani kwabo kwaliko Suudi nekubaako waliwo bamuyita Sande engera beno waffe eno so mwali muli awo nga maiti etuuse eri abayimbi abajjako okwo kuno gundi ono yajjani yali mvude ne mu mutwe yajja bambi n'abeerawo olunaku lulamba muyimbi ayimba style ayimba muga hip hop bwatyo ayimbi kyabayimba hip hop awo gundi ani ewe no waffe eno kubanga gundi oyo yamuzaala Nankabiru oyo tumumanyi eggwanga limumanyi tabanga limumanyi nga weeno Nankabiru oyo yamuzaala bamuzaala awo bwazaawo gundi oyo yamuzaala ne Kasirye yamuzaala n'omuzaala ani linnya linvudde mu mutwe gyeyeke yajjawo ko wano mukuzika muliko abalala bonna teri yajja tebalabika yimba kayimba kyoyo muyimbi tu yimba linnya linvudde mu mutwe nga wano kuyugwe linnya linvudde mu mutwe yajja n'asiiba nammwe ne mukuzika yaliwo teri muyimbi mulala ate abasindisa obubaka abasindika basindika ngaani Bobi Wine yasindika okubaako ne Jenny Rozamba ne Lucky Giant bwe bubinabuliraka nga basoma bene abasigadde saabawulira ate eggaali ye gye yatambulanga nayo tebajja eggaali yo yajja eggaali yajja ne bakolako effujjo era effujjo era eggaali olimanye ebyo bitegeera kati abazimba okujja kuba lwe nayitako okwo wano nga zino tayiro teziriiko baani ate abamaani bateekako zino tayiro yali alina ekibiina ab'enganda de Kirani oba kiwulira ab'enganda Kirani era bwe bajja ne tayiro zino ne bamuzimbako bambi bajja oluvannyuma ennyo ne bateekako malala batera okujja kuba yafa 2018 since then eri omuyimbi eno oba omuntu omututumufu yali azzeeko n'agamba kakebere okuwe baateekamuleko siddangayo kumulabako tebaddanga yadde nammwe bawuliza wadde naffe tuwuliza tebaaleka adde akanambo kakasi so nammwe muli bamativu omuntu eyali omututumufu mu ggwanga kubanga embeera gy'alimu bweti bweri ali mu kitooke kye mumulimako ekinyeebwa ale tuli bamativu etteeka lya copyright lyabadde lyakayita mulekwa yaleka ayimba ennyimba ani avunaanyizibwa ku biyiiye bye ng'omanyiiko
Oya era kati yandibadde ono jjajjawe bisaso wano ne Nampeera yennyini. Sisuubira nti babitegeera n'obitegeera. So biriawo bitaala teri abirinako bwannannyini nti in case bwe kuba kuliwo okusasulwako akasente teri abirondoola. Era nsuubira sanga tewali. Bwe baamala okumuziika byonna nebikwa. Naawe ekirooto kyo ekyokukikuba Kampala nekifa. Nekifiira awo. Muyamba kati gadumire ddala. Newawanika mangu naye alo. Olaba kuyimba kwetagisa ssente. Kwetagisa ssente ng'essente ozirina. Abantu abatulaba ku Expo. Abawagizi b'endongo kw'ossa n'abayimbi abali mu kisaawe kyekimu ne Mulekwa. Bubaka ki bw'oyinza okubawa ku lwa Mulekwa ono? Awo nina okubawa ku lwa Mulekwa. Bandize wakiri ne bamuteekako nga Kiyigundi bamugira. Kubanga era yaliyimba. Era music we gyali kyemmanyi kalina abamulimu era bamuwozaamu. Kubanga olw'ensonga nsuubira tewaliiwo alinza goberera kibakiboozezza mu luyimba lwani. Olw'omwana waffe. Kubanga bandibadde ng'abalondoola bano bo bali eno mu kyalo balinga abakivairako ddala. Baavaako bakivaako. So wabeewo enteekateeka. Wabeewo enteekateeka. Amalaalo gate simanyi aliwo yekka. Aliwo gw'omuwano. So ndowooza bakadde baffe mpozi nkolera kibuuzo omugulu ono njagala tukwataganire ddala naye nga omuyimbi Mulekwa mu abaana aba 219 paka wano tuli 226 bw'oba ofuna obudde okwefulukuta genda ku mutimbagano oteekemu Mulekwa Nampeera ojja wulira obuyiiya obw'enjawulo mu music engeri gye yali afulowingamu ebigambo bye. Oba nawulirako Sentinel Said oba yagezaako okuyimba nga Mulekwa n'eddoboozi lyennyini alaka yalina ku notice za Mulekwa. But of recent nayogerako it was yali 14 ke Bwongo na nsomera ku list y'abayimbi abaali bayiseeko mu mikono gya Mulekwa. Ne mugamba naye mu kiki kye mukozeewo. On a serious note abamba ngamba tetumanyi na gye bamuziika. Egala wilimu kisoboka. Bangamba tebamanyi. Era kishokenga. Entanayi wano weri abamu tebamanyi na weefaanana. Kyokanga w'amaanyi. So naffe tugenda gatta eddoboozi ku lya muganda waffe ono. Waliwo ekintu ekisi ekyenjawulo ekikolebwa. Waali si wala nnyo nti oba muze n'emmotoka zammwe ziyinza oba tawataaganya otuukawo. Wandibaddewo enteekateeka ezikolebwawo ne tutuukako wano. Ne tuteekawo ekyenjawulo abayimbi bonna. Ye kyamaanyi kineebayo obuyi wano kisilaabu. Tujja ne tumujjukirangako nga ffe abeebuyiko tetulina kiwamba kuba saawa yonna tugenda kubawamba. Ngenda kusaba abakulu abadde batulabaawo obasiibule n'oba olina endongo yo saawa ojje bagamba endongo endongo giddamu nga nfunye kasinde kubanga wawummulira zokimpumulemu wawummula tolikodinze eyo wawumula si olikodinze eyo wadde ng'okuba bukubi bupeera akuba bukubi bupeera ngalo kabadde so basuubize nti saawa yonna odda saawa yonna nkomawo era bali mu kuyimba awo banegendereza enjija badde tuddeyo kati nwali nga tunavaawo batera okusoma lipooti okuziika kimanyi baasoma kansa tebaasoma kweyava kuba tebasoma kweyava ne basoma kusomi kansa yali akozesa ku biragalalagala mpozi ku byokunywa bino ng'omwenge ogwo salaba Mulekwa ebbanga linabeera nayo saamulaba ngakozesa ku biragala teyanyookamu era mwayite munyooka taife tunyooka nakati tonyooka kati sinyooka obutaano so omusajja ali soba bulungi nnyo tanyooka era abasuubiza nti saawa yonna endongo ejja so sitole nga zino eno gamba munno katandika butandisi gwazaagala ozimanya subscribinga ate ne munno muzigirire tuli ku TikTok tuli ku YouTube buli social media platform kwetuli enamba zaffe ez'essimu kweziri in case of anything oyagala ku advisinga kubaako kyoteesa oba kuteekawo mbeera kuba 24/7 tujja kuba tulisiivinga for now mutukkirize tudde mu ddene tudde city Namugereka Ddunda omulungi abatukuumire bye bye. Export TV to the world.